Papa Francis afidde ku myaka 88 kibayise obulwadde heart failure. Olwaleero nga 21 omwezi gwa April 2025 Kezi ejja kulaba ng'ejjukira olw'okugenda lw'okufa kwa Papa Francis afiiridde Vatican mu Easter Monday era kitaape Ssaabasumba Paul Ssemwogere ayongera okunnyonnyola. Namuyita tumusabire atuke bulungi ewa Katonda afudde mu budde bw'amazuukira azukire ne Mukama waffe Yesu Kristo. Nuncio oga Papa mu Uganda yatuweereza amawulire gano tusobola okugasaasaanya tuwulira bannaffe ng'otusobole kitaffe Papa. Omukama mwekimuleta emirembe atuyambe anamuddira mu bigere okuzeekubwa bajja tutegeeza entebe ezaano bwe zitera okubeera nga Papa afudde. Mulwadde gano tunatusabibwa okumusabira n'okusabira Eklezia. Tutandikirewo okumusabira tusibikiremu tusome essaala aye tufuna omukisa tutambudde okutuuka amwana eryama omujuukirivu yaffe ali mu ggulu Erinnya lyo lisiibwe. Mirembe Maria. Ega Patri, ega Mwana, ega Mwana. Aye Mukama wetu mulekera ggwawo. Aye Mukama wetu mulekera ggwawo. Aye Mukama wetu mulekera ggwawo. Katonda gwe omulungi ennyo. Namwe kyaluna muyinza buli kantu baati ne mwana namwe mutuukirivu obakeko okusaye namwe ennaku zonna tokuddayo Papa mwongere omusabira tusabe n'Eklezia tusobole okufuna anamudira bigere alinagwana atulondera twebaza kikomeko kyangu oweereza mu misa oba oweereza olina emyaka emeka 19 genda okula webale onobeera faaza wali osobola okusoma okusoma webale kasitaffe bintu bitulekera bafaaza abasobola bajja empiki nakula mwena olioki emigaati omwezi ogw'omusanvu walioki kagenda kutikira obayise mbona bawa transport omwana omulala aliwo yatukolera entertainment blessing no blessing nemo mukuleko mungalo n'abatufumbidde emmere abatalidde doze ekyali efisiyewo ewendewo
Mulimba. Bakuye n'eddabo. Mubasekerere. Wewe kati mutambule bulungi muteeka. Mulese ekintu kiyonjo tumukasuse kasasi. Omusiri pako omulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala musobola okutandika okutambula. Weero mukisa nga baddayo eka ate obayambe basobole okumalako obulungi ttaamu eno bawummule bulungi muwummula bongere amagezi bongere amaanyi bongere okukula obulungi ebyo ne bayamba okubeerawo ku nsi n'okwongera okumanya n'okuyiga n'okutambula obulungi mu kyalo gye batuwa byonna bituweera omukisa olinnya erya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuuka kakati mumatidde temujjajendi kubanga olojageni kiraga tolina kukkiriza ate kano nayagala balina kukkiriza olunaku lwajjo olwa pasika twakuza bulungi amazuukira ga mukama waffe yesu kristo nga tumaze n'okufuna ekirabiro eky'omukisa n'obubaka bwa kitaffe papa francis tukedde tuli mu ssanyu eryo ery'okuzuukira kyannaku tufunye amawulire ata ag'ennaku ago nga buweerezebwa okuva e vatican kitaffe nonsiyo omubaka wa papa mu uganda agatutuusizzaako okutegeeza mu butongole nti kitaffe papa francis omukama amunnyudde n'amutwala kyannaku nnyo mu budde buno naye ate twesiga nti agenze ewa katonda bwe gwabadde aweereza ate abadde agendedde ku lunaku lwennyini tukkiriza olutubuulira ku kuzuukira kwaffe ffenna okuva mu ntaana okudda eri katonda tumusabire nnyo omukama mwe empeera lw'emirimu gyakoze emilungi mu ekereziya ng'atuweereza n'okuweereza katonda we afiiridde mu mwaka ogw'ekijaguzo gwa jubireewo ate ng'ayagala tulamage nga tulina essuubi eryo lwetwesibyeko naffe tumanye nti papa francis alamaze tube n'essuubi nti ajja kutuuka mu bwakabaka obutaggwaawo mu ggulu nsaasira abantu bakatonda mwenna nsaasira abakristu bonna nsaasira mwe mwenna abakristu ba kidayosisi n'awalala nsaasira baganda bange abepisikoopi ab'eggwanga lino n'awalala ate n'abasaserdoti ne bannaddiini olw'okuvibwako mukadde waffe taata waffe paapa ate tusabire n'ekereziya mu budde buno mukama ye mu ntereeza ye alabe nga enteregeka zigenda bulungi ez'okuziika paapa ate n'okufuna anamuddira mu bigere aye mukama w'ekimula ekitaggwaawo n'ekitangaala ekyobeera tumwakire atubengere emirembe amiina amanya gange nze Nanyanja Cynthia nga ndi muweereza mu Eklezia Katolika tunyoleddwa nnyo okufiirwako papa waffe papa francis nga abadde muweereza mulungi nnyo mu Eklezia Katolika nga akubiriza nnyo abantu okuba n'emirembe yajjako ne mu Uganda wano mu bifo ebyenjawulo ng'e gye namulabira nze era tusaba omukama amutuwere ekimu Poi twasanyuka nnyo laba paapa ng'azze Namugongo kubanga yali azze okutubuulira ku mawulire ag'essanyu yajja okulaba ku bannayuganda naawe wali omu ku bajulizi yajja ku kigo ky'abajulizi Namugongo naliyo nagenda mu Novemba yali okay. Tuwulidde nnyo okunyolwa mu ngeri enjawulo naye tuli bagumu nti omukama
amuyise abeere naye mu kifo eky'okwesimba era tusaba Mukama amutuwere ekirumu eky'ennyingi. Kati nga abakristo b'ebbiina parish tunyoleddwa nnyo olw'okufiirwa kwa Papa waffe era ng'essaza ly'ekkulu ery'e Kampala tugenda kwongera okumusabira awummule emirembe. Mbwaise parish erinnya nze Nannungi Edward ndi muweeza wa mmisa era nze amyuka abaweeza ba mmisa essaza ekkulu ery'e Kampala nga essaza ekkulu ery'e Kampala likola amasaza 5 omuli Kasala Luwel, okuli Mityana Ecclesiastical Province, okuli Masaka Ecclesiastical Province n'okuli Lugazi Ecclesiastical Province ate n'omuli Kampala Ecclesiastical Province nga Kampala Ecclesiastical Province ekolebwa parishes 7 n'ezo ezisubirwa okwongerwako mu budde obutali bwawala. Kati amawulire ag'okufa kwa Paapa amawulire g'okufa kwa Paapa nagafunye ssaawa 5 ez'okumakya n'eddakiika 16 nga twabadde tutandika reception nga tugenda okuyingira mu kitambiro kya mmisa ekitugatta ffe nga abaweeza ba Katonda abakola essaza ekkulu ery'e Kampala. Era nanyoleddwa nnyo era n'ennaku nabadde na nnyingi nnyo okulya okufa kwa Paapa nga ye mukulembeze waffe ow'oku ntikko mu nsi yonna, nga Paapa oyo nga alwalidde ebbanga eriwera naye ate mu bbanga lyabadde agezaako okusuukiramu Mukama ate mwamukoze ki, mwamuyitidde. Siyinza kumwerabira twafunako omukisa kyaza kuba nene Uganda era mu Uganda era ne mu Africa era still Uganda nekola ekyafaayo okutwaza Papa Francis omulundi omulala nga bapapa abalala ebazze baddiŋŋana. Tetuyinza kumwerabira naddala wabadde nga Paapa abadde atukubiriza okuba n'emirembe, abadde ayagala nnyo abanaku. Bye bitonotono binyinza okwogera ku Paapa. Kyetuyinza okukola ekyamaanyi maze kiyinza okukola ekyamaanyi okumuteeka mu ssala Mukama amusonyiwe ebyamusobako. Nannungi Edward amyuka abaweeza ba mmisa mu ssaza ekkulu ery'e Kampala.